Handisiza boda magiza amateeka okuteekebwa mu nkola buli anasangibwa akozesa by'oluguudo avunaanibwe. Poliisi erebedde nnyo mu mirimu gino, ekwata omuntu n'emubuuza lwakyobadde oyogera ku simu agiwayo kyagiwadde n'emuta n'agenda. tusaba poliisi bagyongere obuyinza basobole okukwata n'abali untouchables be bavuddeko obuzibu kubanga avuga bbaasi amanyi teri ajja mugambako. Tulina okulaba nti motoka ezibavuga ziri mu mbeera nungi. Ali abavuga nga atatamba ne mukyala we avudde ku biri kukuba ali ku laavu, abalala bavuga bali ku kibali ku WhatsApp. Tulina okweddako ffe abavuga emmotoka. May the souls of the deceased rest in eternal peace. Ate poliisi egombye obwala mu MC eyalangirira ku kivulu kya Pate after Pate abantu bagende balabe fireworks ekyaviirako abantu 10 okufa. Ekivulu Rogeze ekisangibwa luguudo lw'Emityana eno gye bakwatidde Elvis Francis Juko nga bamusanze yekukumye eno. Ono akwatiddwa n'asooka atwalibwa ku poliisi y'Ejjeza, yaggiddwa n'aleetebwa ku poliisi y'e Katwe nga atwaliddwa butereevu mu ofiisi y'Abambega. Otyo wayogereranga ku Freedom Minister ogamba abantu bagende ku gundi waggulu. Awa yonna agenda kutwalibwa mu kooti yegatte ku Abe Musinguzi amanyiddwa nga Abitex asooka okukwatibwa era nti ono aguddwako emisango egy'enjawulo. Yali muteesiteesi mu kivulu ekyo mwami Abitex twamukwata ne tumutwala mu mbuga z'amateeka. Kati ekiddirira tugenda kukyusa oba gye tuyita amending charge sheet okukyusa tuteeke amaanya ga Elvis Juko ono naye tukutwale mu mbuga z'amateeka. Tuzze tukulaga emboozi ez'enjawulo okuva ekikangabwa kino lwe kyagwawo ng'abakulembeze ab'enjawulo bazze bagendayo okuli omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Retired Major Jessica Alupo okuzuula ekituufu ekyaviirako obuzibu. olutindo ku mugga Ssezibwa nga luno lubadde lugatta oluguudo oluva ekyabazaala mu ggombolola y'Ennunda okutuuka e Kabimbiri ne Nakifuma mu disitulikiti ey'e Mukono luguddemu mu mazzi. Kino kikaluubiriza entambula era ng'okusomoka obadde osabibwa emitwalo 2. Wayiseewo wiiki 3 bwe kyanga tukulaga embeera y'olutindo olugatta Kyabazaala, Ntunda ne Kabimbiri nga luli mu mbeera mbi kubanga lwakolebwa mu nkola eya bulungi bwansi. Lwakolebwa bantu bannakyewa oba bulungi bwansi nga twali twafunako okusuubizibwa kwa gavumenti odukola ne tuba nga tetwafuna kuddibwamu. Oluvannyuma lw'okulaga olutindo luno ate amazzi galututte. Ekisubi kyasooka ne kijja ne kikwatawo ne tusalawo okukitema ne kiremera amazzi kwe kujja ne galukuba ne lugenda. Nsiro Godfrey ssentebe w'ekyalo ky'Enkoko awabadde olutindo luno agambye nti okusala okuva mu ggombolola y'Entunda okutuuka e Kabimbiri Nakifuma ne Naggalama ng'olina ebitereke osasula emitwalo 2 ne bakusomosa mu bwato obw'enkasi ekyongedde okukalubya eby'entambula. Abakola ebyobusuubuzi basanga obuzibu osomosa ebyamaguzi omuli emmwanyi, ennaanansi, amatooke n'ebirala okuva ekyabazaala n'okuva mwe mulina amapaapaali abagule n'amapaapaali kati akatale kagudde ku sayidi y'e Kasawo. Agambye nti tebalina nteekateeka yonna yakuzaawo olutindo magezi maganda ng'olubaddewo olw'ebbula ly'ensimbi n'asaba ab'ekitongole kya UNRA bangwirizeeko enteekateeka z'okuzimba olutindo luno olugumu lw'ezzenga esuubiza olusobola okuyitako n'ebidduka ebinene. Gavumenti tusaba etuyambe ereme kulwawo eyanguwe ejje ekole ekkubo lino erigatta Kasawo Ntunda. Kubo bakola Kafunda ate buli kasayi biba bibomoka tikike bakola. Ono banazimbawo buliji bayiwa buyibitaka nateka bigoma. Amazzi ga pressure yamanyi gakuba ne gabitwala. Myuka ssentebe w'eggombolola y'Entunda Ronald Babudde asabye gavumenti ebeeko kyekola ku mbeera eno abasuubuzi n'abatuuze bakole egyabwe nga tewali kibataataaganya. Kubira gavumenti omulanga ekuyamba ekole kuba eryo olw'okwongera okutugatta okwanguya services. Eddwaliro wano bw'ova Kayunga tulina Naggalama naye omulwadde omusaza awo tunuulira embeera bw'efaanana. Ssentebe wa Kyabazaala Fred Ojambo agambye nti embeera eno egootaanyiza nnyo ebyentambula ku luguudo luno n'asaba buli gwe kikwatako abeeko kyakola. MP yennyini aludde okulabikako okuba nti atwala eddoboozi lya Ntunda mu maaso
nga MP gwe twalondanga ow'entunda tubaye tukuba ki yakomewo asobole okuba nti adda mu bantu be byajjamu akalulu asobole okuba nti abayamba ku luguudo waliwo pulaani eyayita bwe twagitunamu ng'abakulembeze ne tugamba tekijja kukola era lugenda kubeera mu dakiika ntono lugenda kuba lugwamu ne tubagamba nti twagala calvert nga za box ezigenda at least okutwala ebbanga wakiri kitwale sente nyingi naye nga kikoleddwa bulungi. Abatuuze betwogeddeko nabo bategeezezza nti sente emitwalo 2 ab'obwato ze babasaba okubasumusa nyingi nnyo okusinziira ku nfuna yaabwe. Oli mulwadde ogenda mu ddwaliro ojja kutuuka n'abasajja abagambe nti oba tolina sente tukati tetukutwala kati awo omuntu wafiiraawo byamaguzi tebitambula geza nga mmere matooke nanansi ezo enku ab'amanda kati obuzibu ne bubanga bwamu. Abakola ogw'okusomesa abantu batubulidde nti obwato si bwabwe nga bapangisa bupangise era nga balina okugyayo ezaabwe. Kibuuka lumu yakusakidde eggule lino ku Lwabukedde TV. Tugenda ku mulamu katono olupapula oluganza olwabukedde lwe luno lw'enkutte mu 5. Bukedde akulembeze guli erigamba nti ebyalukwago n'essale biwanvuye bitya Bukedde emboozi enagirina mu bujjuvu. Bukedde akuleetedde yajja omuwala mu ssomero kyokka nga kati amuse baasi esse 11 diirwe ekwasizza owa Sema Properties. Bukedde agirina mu bujjuvu ate musanyuka ne weekend embeera evaako ebizibu mu bivvulu. Bukedde agikulaze wano bakubiddewo omudigize n'omwana we nga beebakidde mu kivvulu. Weewaawo gwalina omuyizi owa P3 ne P4 study material mwali naddala nga tuyingira weekend olupapula luno lugule omwana omufuula ebbiza ag'ebyemizannyo mwegali nusu 10 zokka. Tugenda ku mulamu katono mu gataliiko nfuufu tudde n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mu mulimu gano. Linda Nemino Mugataliiko Nfuufu. Get empowered to do more for yourself with Post Bank Smart ATMs and take advantage of our up to 60 smart ATMs for instant cash deposits, cardless withdrawals, and quick card issuance at our branches. Post Bank, empowering you. Enteekateeka z'omwoleso gw'ebyenjigiriza ogwa Vision Group ziri mu giya guliwo nga 27 okutuuka nga 29 omwezi guno. Misomo gyonna gya bwerere. Why?